ntandise bwenti musigale nga mugulawo Twitter account mu challenging abantu bano buli mbeera yonna esoboka mutandika obba challenging nga mugwa buli kimu so buli muntu yenagenda ku Twitter kati lutalo lugenda ku Twitter bwemba mwagala abasomesa Twitter bulungi mugende Wafaziri Mayanja ku kyoto gyali abeerako anytime abasomesa Twitter ababuli wawe mugendo counter attacking so Faziri Mayanja gyali bwemba mwagala okuba buli omulala bulungi mugende wa Faustin Masaba naye abeerako naye ajja babuli bifa ku Twitter bulungi nnyo nzo mulimu gwa to mobilize okubasindika gye mulina okugenda so mumba mwagala kumanya Twitter bwekola bane bakola ko biche byokuwandika mugende Wafaziri Mayanja ku kyoto yabeerayo program agina namba nnyo ebisigadde mugende wamu Faustin Masaba ajja babuli ekyokola ku Twitter eno ku Facebook goguno mugutrekere yenna n'abamu amakona tujja kumanya saayo nakubamba ganti ba bloggers soon oleta mbagena bali ya dance bagena chuso olimi but that is none of our business for Facebook watu sigadde ko batano babitujja kikwasaganya kala basingo bwe ntubasindika ku Twitter mugende ku Twitter je mbamukolere naye bobango li ku Twitter please don't abuse tovuma reason someone don't abuse on Twitter bajja kugala account yo with immediate effect please reason those people with the respect don't abuse if you dare abuse someone on Twitter you're going to be blocked from Twitter mulabe ekiri ku mukule yareko mukolembeza America Donald Trump bam blocking era na mula Facebook bam blockies wale bageza ko reviewing account ye that's still chiganye so please I beg you kindly the moment we open a Twitter account please reason someone but don't abuse the moment you abuse someone they are going to be reported and your account is going to be blocked from there and then so Twitter mugendeyo mutandika ku reasoning abantu abo ntandise bwendi okusokera ddala mu kigwaro gikyololo njala bagamba ndoza mutegedde amaanyi gamwe gemulina nga abantu bana Uganda kye tuyita resistance okulemera ku nsonga buli olemera ku nsonga ng'olina ekinyusi kyolemerako ofunamu kyofunye kitya ensimbi bukyanga tuva mu campaign Museveni ensimbi ze yakozesa nakati acha spendinga sente nyingi nnyo zisinga zakozesa ku campaign whereby buli kyolabe kibuzabuza amawule kye tuyita diversion baba kisasulidde sente empya n'enkadde oba oli akubye miranga oba yeyambudde oba anyiza baba mukubye miggo bakoze eki ezo sente kuba kiri state funded TV zonna bukedde NTV NBS simanyi BBS CBS FM byonna ne ku social media byonna biri well sponsored and funded by state that means ezo sente zabakozesa kati mpitirivu nnyo abagenda ku Twitter bachali nyingi banabasasuliddwa ekyo tuyita amaanyi g'abantu that's what we call resisted the more you resist the more Museveni loses billions of money in funding diversions so diversions nyingi zigenze mu bbanga mu Uganda muzire bulungi nnyo kati tulina nabana abana bennyini bowunya ne project owunya now it's becoming a diversion so njala mwegendereza tumudda mu sharinga program owunya simanyi ono yafuye ebyo nasimanyi bana abana abazze bawunya it was a kind of diversion kati yafuuse diversion tekyali cause owunya project nayo yafuuse diversion kubanga the more engeri gye bagipromotingamu yafuuse kati tekyali cause nti abaana babadde babawunya kati yafuuse diversion so owunya mugiveeko bano bajja besuula eddalu musimanyi banka z'abagwira bababye ensimbi all that is diversion state funded kati diversion endala zisinga mu gimbadde muzitegedde njala bategeeza ekintu kimu buli lwolaba ekintu kyonna eggulire lize kubukedde TV nga libuzaabuza bannayuganda ku nsonga eriwo ebeera diversion tobuuza bw'okiraba ku New Vision mawulire tobuuza ebeera diversion bw'okiraba ku NBS eyo tobuuza ebeera diversion bw'okiraba ku bukedde bw'okiraba ku BBS fine eyo tobuuza kibeera diversion bw'okiwulira ku radio bw'okiwulira ku bloggers abali ewaka n'abakola mawulire n'abannamawulire kyonna ebeera diversion temuzunga kasita ekintu kiva mu lunaku olumu nekigenda kifuuka namulala n'ababeere g'embwa ebeera diversion ekyemutekola ki temutegana kati diversion gye mwagala okugwamu yiino kansoke njibanyonyole bulungi one muganda wange Hamis Kigundu gubayita Ham all along nakulabula nenzija nga nkubuulira kati olwali njagala otwala ekyange gwe njagala okukola mu kiggula lujiwa ne points nga satu ndokengere ku firimu entuufu Hamu Kigundu oli muganda wange wadde tetuzaalibwa mu kika kyekimu oli munnayuganda kyekisooka oli musajja muganda nakugamba okulwa ennyo ku njuzalandiro tekikufuula nnyinizo ompulira bulungi okulwa ennyo ku nyumba zalandiro tekikufuula nnyinizo bano abasajja bemukolera tembamanyi kati olwaleero ekibaddewo ekya bank already omuzannyo guno Hamu njagala kugamba automatically you are the next target bagenda kujjawo abantu bozanyirako tobamanyi emirimu gyabwe gimaliriza payback time Hamu bagenda kujjawo although ogezezaako nnyo okuteekawo stand olwaleero ne diversion ng'oleeta abantu bano bakomedian boku TV ne radio batandika okukolera kye tuyita publicity okufuula ensonga yo nti y'amaanyi mawulire one
statement za Kayibanda ebadde kwatagania full figure ebadde kwatagania Olex zikwatanganezani neza Bajo events ne bannamawulire abalaba bali mu kumuka junga kusonga za ham. So it was a kind of diversion funded by ham and the state. Bole bajikoze. So statement ya full figure simanyi tukoya bagwira bichi ne ka video kumuleke ku mawulire. It's a diversion bakimanyi bulungi nnyo guli omuzanyo gwabo. One nabagamba Orient Bank, Diamond Trust Bank zili state funded, all those two zimanaging bayindi nkiddamu. Emisolo ja passport gisasulira wa. Emisolo ja revenue gisalibwa. Orient and Diamond Trust abakozi ba government babasasulira wa. Mu Diamond Trust ani atakimanyi. Kati bubango my Diamond Trust yeri musango ne ham nga bano bakajjajja tabafuwa obunyama bakolesa code yemu nti simanya bagwira besudi dala musimefe tukoyi biki. It is a diversion eyazimbiddwa. Mukimanyi Orient Bank eri state funded yesasu yekwata emisolo ja Uganda. Diamond Trust abakozi ba government wone basasulira n'emisolo egisinga omungi ja government bagisasulira kati saagala bafulinge ezo banka bbiri zaba mafia mukitegedde bulungi. So kati ham bakuzanyisa omusanyo gotagenda kusobola. Right now nkubuulira ham gwe next target kusinza ku information jeff bagenda kubamala ko kamula bamale bakujjewa kusula ebbali ng'ekikamula. Kubanga ensi yonna ekimanyi ku myaka gyo muvubuka Muganda nge ham ezo serito zirida lwakuba nti walimu okumanya bwagenda emakerero okusoma gwe kosi giwasoma gisoma bwomu kyekibuzo kyolina nogenda nozimba makere wali ham tower tukimanyi ezo sente sizizo. Nogenda nozimba gale makago White House ku kizinga Entebbe ezo sente sizizo. Nogenda n'otwala ekisawo ekisawo kye nakivuna okizimamu sente sizizo. Nogenda ali ku Sente Mengo simanyi bwazimbe osimanyi owali abasawo b'ekinansi Abaganda naye ttaka n'olitwala tukimanyi sente sizizo tolina sente. Sente ngezo zo oyinawo ez'okulya ozinawo oba onootiika wali osubula nsawo tukimanyi bulungi nnyo. Esente ezizo zintonotono. Kati sente zigenda tumanyi za state naye weegendereze ham. Okusinziira ku sources zenfunye bano abasajja bali mu panic anytime bagenda kujjawo. Era obanga oli mugeze sawa zino wandibadde osooka n'obinyuka mu nsuwa egyo emisango gya Diamond Trust ogenda kumalako najjo ogenda either nga bagenda kukunkumula ng'ebinyeebwa mu kisusunku oba bagenda kuwa obuto bakubba essaso ofe ekyo kigenda kuba ne diversion zo zikendeze. So muganda nge Hamis Kigunu kutegeezezza ensi gy'ozannyisa abasajja b'ozannyisa bajja na nnyina bajjira ku nsi bajjira ku lugaali oli mwana wawo ntogenda kusenguka bagenda kudduka era nga yagala kuprovinga that lete empapula z'ennyumba nga ziri mu mannya go nga tekuli transfer. Lete empapula z'ekisawo ekyenna kivunga nga totunakola transfer obabuli ensi zaani ekizimbe ky'emakerere obabuli ensi ekizimbe kyani emmotoka z'ovuga zino zi Range Rover buulira ensi oba ziri mu mannyago olina kadi zazo nga ziri mu mannyago. So kyenkugamba nze nkugamba enfunye information ham anytime oyinza okuba ogenda kufuna mambo yafaye kubanga wamala dde emirimu gyabwe ekyo kyo kikuvuddeko saagala kikirwako. Alright, njala sindika bana Uganda mwenna mugende ku mutimbagano ogwa Twitter ku kibanja ekya OPEC. OPEC kye kitongole ekikwasaganya emiwendo n'okutunda emiwendo gy'amafuta mu nsi yonna. Njagala mugende ku kibanja kya OPEC mugitegeeze nti eggwanga Uganda ne banna Uganda amafuta gaalyo Uganda ng'eggwanga tuli mu buzibu nti omumpembe yose lutabasirwa lutabani wa Karekyezi amafuta gaffe yagabba ne First Family ngira Uganda ku mafuta gonna agali mu Uganda nga banna Uganda tulinako ebitundu 15 ku buli 10. So nga n'ebitundu 15 atina biri mu ba shareholders bennyini bali mu State House abagala okubba sente zino. So mutegeeza abantu bano nti whoever adiringane mu 7 okugula amafuta ku international level akola nsobi kubanga endagaano zonna zigenda kusalwamu ate alina okusasula heavily in returns singa government ekyuka soon. So mugende ku mutimbagano ku kibanja kya tute kya OPEC ekitongole kitwala omutindo gw'amafuta n'okutunda amafuta mu kitegeeze nti ebitongole byonna byagula amafuta mu Uganda era ebinamu omugabo bikola nsobi. N'eggwanga lya Tanzania mudde muli tweeting mugende nti omukyala yakola nsobi okusayininga endagaano z'amafuta amafuta amafuta gaba na Uganda siga Museveni endagaano za sayininga nfu. So mugende ku Twitter namu balumbe awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Kitalo nnyo era nkyali mu kiggula lugi kitalo nnyo eky'Abaganda baffe abatiddwa akawungeezi kaaliro mu katale ka Kisekka amaje amakuuma president aga SFC. Njala tegeeza ensi nti ensi gye tulimu tekungulwa tugikyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mukka naye Museveni ne babbi bane balemeddwa okutegeera nti eggwanga ly'abanna Uganda so si mundu. Museveni ebikolwa by'okola ne banno okutta banna Uganda tekintu kigenda kujjawo. Olwale mussa abaana babandi basatu balina family mulikuba mwagala kwelemeza mbuyinza kino tekina kye kigenda bongera okujjako bongeza ensiro. So nvumirira ekikola ky'okutta banna Uganda mu ngeri yonna oba muwadde butwa oba mutomedde oba muwambye oba mukubi masasi. Kati abaana babandi bana basatu be musolwale wa Kiseka mukubi amasasi
ogwaddala badde babakoze eki batangira mpira muzunga na muliro already muina sanctions eziri mu place muhozi bakwetaga mu World Criminal Court International Criminal Court still muchatta bana babandi chichi muzala alioni zote zigenda kufa muri imoto temugenda kufa okwate mundu to mwana wabandi mutidde nnyo bagundi niyo kutya mu kukendeezeeko amini bwatu bwe yalinga agenda lutwa bwatu bwe yalinga agenda obote bwatu bwe yalinga agenda simwe musoose ate nno mwe tubataddeko buteesi bigambo tewali action singa action nija mugenda kufuka bufusi mu mpale zammwe just bigambo n'okusirika omanyi tewali kintu kisinga kutiisa dictator nga silence nga tamanyi kigenda kuddako ekintu ekisinga okutta Museveni mu ngoba kiyita silence people pa KCC bawulira bafa muli kibanuguna naye ng'ate ekyokutta abantu mukirekeraawo so okutta abantu mukulekeraawo kitalo nnyo ne mugenda kubeera accountable for kubanga information gye nolwale mugenda kutya kyekigenda maaso musharinge video eno so ekyokutta abantu mukirekeraawo. So now we're approaching towards the 12th of May 2021 mbu Yosefu Basula mutano wa Karekezi asubira okwagala okwerayiza naye mu kwerayiza kuno agenda kufunamu obuzibu kubanga ayinza obutatuukayo okusonda ku information gyenga dharinze kisookera ddala buli muna Uganda ina gyali mu Uganda ne mu diaspora mutegeke ngoyiza mu myufu mudde mwambale atazza mu myufu ku lunaku Yosefu lwaga nti agenda kwerayiza buli omwalina okuteekako ataye myufu tugenda kukola protest kubanga fete tulonda ku Yosefu Basula mutano wa Karekezi twalonda Robert Kyagulanyi Sentamu mukole era njagala buli muntu yena mu nsi yonna mugenda kukola peaceful demonstrations nga tugenda ku embassy za Uganda zonna we ziri mu nsi yonna nga twambadde red tukireyiminga nti omukulembeze atufuga si muna Uganda ate abantu sigo balonda nkiddamu ku lunaku lw'okulayira Museveni lwagamba agenda kwerayiza buli muna Uganda yambala olugoye olumyufu nange nja kujja ku live nga nimu atazange myufu bulungi nnyo tugenda kukola peaceful demonstration mu nsi yonna n'ewaka tukulage nti tetukulondangako ate twetaga victory yaffe kubanga ni wansi jendaga details ngenda baleta biche bisingo ogendo tisa Museveni na biche bigenda motukako so njala bategeza kuna kulo okulayira lwennyini lwaga ntu agenda kwerayi kuba siroza nti abaana alayira mwambale ataza mu worldwide era tugenda kukola peaceful demonstration mu nsi yonna okulaga ensi yonna nti tuli mbuwambe n'obuyinza bwaffe tubwetaaga sooner or later wano nga nfundikira ekigulalo gyange njala bagamba message lyemu fenga aba nupu mission yaffe teyali kulonda teyali kalulu bwe baba batwala dictator banga tuli mu revolution tetutegeeza nti revolution kabeera kalulu era twali tuga nti olutalo nga luwedde tuli yambala engule kati gwalowooza nti gwe okutegeera kuno okulowooza kukwali kwa kaluwali then gwe kiba kyangu nnyo osibemu byanguwa oddewa mu kyalo olime entula tujja kusanga fe olutalo lukyali nkiddamu eyali amanyi nti mu kulonda mwajja mu byobufuzi nga mwajja mu kulonda okulonda ne kuggwa ne mulooza nti biwedde bino tebinaggwa ate kino kubategeeza nti kikyali kituuza buli awulira nti gwe sitwagoyeekoma nga Museveni yeerayiza gwe tuyambe mangu otubuuli ovemu nga bukyali kuba tulina ebyokukola bingi nnyo so buli muna Uganda gyoli yenna gyala kuga ekigambo kino mwetegekere okwekalakasa mu nsi yonna n'ebiina ddawo byonna byonna Museveni yagenda obimanya kubanga mpulukutu za misota zigenda na miggomoka tugezezzaako okubuulira naye oganye okutegeera so ffe struggle yaffe egamba olutalo nga luwedde tuliyambala engule so singa okulonda kuwedde revolution tebeera ya lunaku lumu tebeera ya wiiki bbiri tebeera ya myezi 3 njala bazza no kati awo kanfundikira ekigula lugi ndyoke ntandika video entuufu so mubale nnyo kumukulikwe mu kigula lugi njala tandika video entuufu ne mukutandika video entuufu njala sooka batwala wano njala bajjukiza ekiga kyetuta revolution okukyusa obukulembeze nga mulwanyisa dictator oba ekintu ekinene ekibasuka ku ndowooza yammwe tekibeera kya lunaku lumu tekibeera kya wiiki tekibeera kya mwezi kati njala bazzaayo mukabanga mpawe kaaga njala okwebaza nnyo Robert Kyagulanyi Sentamu ng'omuntu ne mukyala we Babi Itungo wepo n'abakulembeze ba Nuupu mwenna abasobodde otutuusa wano wetuli olugendo terubadde lwangu kubanga kaseera kabadde kampi nnyo kubanga omusajja afugidde abbye obulwe emyaka 35 alina emmundu alina ssente alina amagye alina amakomera alina obutwa alina buli kimu naye ne tuba nga tusobodde omunyeenya mu myaka egibadde ebiri ekitundu bakwesa ne tumutuusa ku kino nga kati akabampa abaana kitegeeza mubadde n'amaanyi mangi nnyo genjagala musigaze kati yenna akugamba mbu simanya ate Museveni agenda kula oyo abeera kasasiro revolution bagikolera n'emyaka 10 myaka 3 myaka ameka abaddugavu ofuna obwetwaze mu America bakivugira emyaka egiwera 7
mumpulira South Africa omuddugavu ofuga Mandela yasibwa mu komere emyaka 27 revolutions nyingi nnyo mu Egypt zitutte banga Sudan zitutte banga okujjako ba dictator kati ne mu Uganda ekyaffe kyakatandika emyaka 2 n'ekitundu gyokka kati gwogamba okooyo okowachi nkubuuza okowachi baganda baffe balinga Mandela basibwa mu komere ba Edi Mutuba Nubian Liba Dani Magic ba map media n'abala bali mu komera baba kasibe emyezi 3 n'ekitundu bali mu komera olowooza babbanko ko babambata ate bo bagumunyu n'okusinga gwali ebweru so ngenda kugamba kye tuyita revolution si kya mwaka gumu si kya mwezi 2 dictator amaze emyaka egyo tumala alina bala DC alina bapisa alina bafusa alina babusa alina buli kimu kyonna akirina gwe tulwanyisa okumutuusa awo tekibadde kyangu kubanga njagala okulaga bukyanga jambuiza mukwaga kinada mukaga teri era munyenyiza ngo ali mu kikoze kati gwali eyemalamu amaanyi bambi nkusaasidde ekigula lugikiwedde ntandise video entuufu video entuufu etandise etya etandise bweti diversion nga bwenzi banyonyodde eyettaka mwagitegedde eyo yabadde diversion temugigendako kubanga kyagula bazima mukola ebintu bingi okumujjako busaabala mwamumanya ekyettaka ne batekayo diversion tiyatta omuntu ne tukikuba ekyemmotoka baziwambe buli kimba kiwambe tukikube kivudde kati nakino ekyettaka yabadde diversion temukyatendingako mukireke bakikole bulungi nnyo mukibaje weekiri kati ntandise video nga bwe mbagambye nti okukyakyala n'okunyenya obugere n'okwekuba empi mu State House bye biri ennaku zino oluvannyuma lw'omumpembe Yesu Tabasira mutano wa kalekezo kimanyako nti yamwawulo esiridde kitya ennaku zino wajja mu public ayogeranga anaakeesa naye nga atakimanyi bulungi nnyo nti ennaku ze ziweddeko ez'okufuga eggwanga Uganda wetwogerera ennaku zino omusajja ono agezaako nnyo okunoonya omuntu yenna anaamukonekinga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu basobole okwogera naye bw'ajja mu public abalaga nti mugumu nnyo era yasinga amaanyi ne mundu azirina njala kubuuza Yosef Tabasira mutano wa kalekezi sebe kikunoonyiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gwogera nti wawangula kiki wewumuzeeko ffe twakugamba ekigambo kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagwega ekigambo kimu yakugamba bannayuganda mugende mulonde akalulu mu bungi kajja balemerera bwe kana abalemerera bajja kweyogeza nti bawangudde kiki ekyaddako mu history wa Uganda bukyanga lubanga lwa mmindi mwe bali kulonda mwe bali kulabisa Museveni teyawangula kalulu wabula yeerayiziza bwerayiza era tawangula nkola banga tebamu akalulu one for the first time electoral commission yalema okubalancing obululu ne mu zona previous elections babade babalancing obululu ne buwera ne badlanga ne batekako ku website ono yafunye buti no nafuna buti era buli kimwe kigenda nnomo nga bwe kiri njala ombulira elections mu Uganda Electoral Commission wali eferinze raising up points oba percentages nti ono yawangudde tekibanga mu history wa Uganda until Robert yabagamba nti mugende mulonde mu kubungi nnyo kabalemerera kajja balema okubala okwo kwali okulabisa okwali kusooka mwaka londa ne kabalema okubala ne ku website kaliyo kitegeeza ki kati gwayina amaaso awoza mbuki Museveni akimanyi bulungi nnyo yatulepingira atwekakatikako era emisanga agimanyi repercussions azimanyi z'okulepinga one kati etteeka lyayise okulepinga omukazi kalabba okitegeera okulepinga omukazi Museveni akimanyi yalepinga Uganda ne bannayuganda abalepinza akimanyi ki ekiddako eno gyendaga mugenda kuwulira embigo ekimunyonyesa Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni akimanyi nti waliwo international bodies ezaakola 7 okunoonyereza nga zirina obujulizi nti Museveni yafuna de 30% yagifuna Museveni yafuna 28% mu kalulu akawedde ne bambe ba parliament bona ba NRM ekituufu Museveni ne bambe ba parliament yaweza ade 1200 tiyabaweza nope twalina ofuna bambe ba parliament bali 285 nkiddamu bambe ba parliament abatuufu nope be yalonda bali 285 abawangula Museveni bonna najjanga akola order from above ne bakyusa kikulaga ki Museveni akimanyi yalepinga Uganda era ne results tazirina ne banazimubuuza tena results zava mu kalulu tazirina kitegeeza ki ku Omuliro awo nvuddewo so njagala kugaluta bayisirwa toddamu okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu mwesonyiwe tomukubira simu muhoozi nawe tonoonya Kyagulanyi muveeko temukubira simu mwali mumwepikira nga mulowooza nti mwangu nnyo obuyinza buli mu bantu ate mulekerawo okutta abantu kati nsimbudde ngenze maaso waliwo kyesaagala kwogera ku internet kuno naye kankyogere bwe nti
nti bannayuganda basinga obungi abali ku internet kuno njala mwegendereza nnyo emikutu gye mulaba njagala omukutu gw'ogendako nga gwina kyekugatta ku struggle so si kutoolako nabagamba Museveni ayise emikwesese mingi nnyo okulaba nti ateeka ekibira kya Nuupu akiteeka ebbala ebbiri abayeekera njagala weebuuze omuntu agamba nti ayagala nkyukakyuka oleeta otya abantu abavuma struggle kyekibuuzo ekisooka ekyokubiri omuntu agamba nti oleeta nkyukakyuka ogamba otya nti gwe ate olina ekibiina ekikyo eyebeera question mark ekyokubiri omuntu agamba nti oyagala nkyukakyuka ate otandika otya okuvuma abakulembeze b'ekibiina eyo question eryawo kati obuterumya mutwe n'obuterumya kiki bagenda maaso njala bategeeza ndi mu kunoonyereza okwange privately ku pages ezimu ezikola live naye gwali eyo ng'okyagenda okulaba Facebook page ezo live ne zikulumya omutwe mu inbox z'abantu temugende bugundi yayogedde gundi kyangu nnyo unfollow and block ensonga Kyagulanyi yagamba nti okujjako ng'omuntu ali ku Facebook ayongera bw'aba atolako togendayo kibalemye okuyiga temuddamu genda ku pages muvano Kyagulanyi Center temuddamu genda ku pages suula bakulembeze ba Nuupu tukimanyi nti ffenna tetuli batuukirivu n'abakulembeze afamu si batuukirivu naye azaala ekibi akiwongerera bw'ozimba ennyumba n'etonnya togimenya onoonya wali bituli n'obizibikira nkiddamu bw'obanga oli muzimbi wanju nga wazimba ennyumba yo netandika okutonya tomenya menye onoonye wali ebituli n'oteekawo pati n'oddamu ne weegeko oluba ne weebaka so si kumenya bumenya nyumba ng'ate n'ezigendo gizimba togirina do you copy that so please mwegendeze nnyo pages mulaba mugende maaso nga mugamba ebintu ebirina okwongera ku struggle so si ebigitoolako ndooza mumpulidde bulungi so ekyo tebabalya ssente era tebamuntu addayo kuli bagenda ku page yonna ng'erumba eza Robert Kyagulanyi Center oba ng'etyobola ekibiina kya Nuupu kubanga tukimanyi page nyingi nnyo eziri mu kulumba n'okwonoona ekitiibwa kya Kyagulanyi Center n'enjala mu kitegeere nti Robert Kyagulanyi Center ye mukulembeze yekka asoose mu opposition okuba nti anyenyeza Museveni to the extent batandise n'okuleeta ennyonyi ozibalaga mu Kampala kyali kibaddewo ku regime yaani njala babuuza tubadde mu ebbanga ddene emyaka 35 kalulu ki kamwali mulabyeko tanka mu Kampala kalulu ki kamwali mulabyeko amagye nga buli nkulungo kwekali kalulu ki kamwali mulabyeko ng'ennyonyi zeebungira mu bbanga okumala ewiki nnamba kati njala bakola ekintu kino akakanyonyi akamu kannamunkanga kaleekana ng'emberenge ezitulika amafuta ge kavuga okuva gye kagenze ne gye kakomyewo kanywa miliyoni olunaku lwekeetodde kanywa miliyoni 40 nkiddamu kati obunyonyi bubadde busatu obadde buleekanda ze miliyoni meka olunaku bwe bwetoola okuvuga kitegeeza bali mu panic kati gwe ali ewo ogambe simanyi ngoberero no simanyi onatyobola please abo mbaveeko ekintu kyonna ekitola ku struggle yo si munnaffe bambega bangi nnyo ku social media awo sigenda kirwako ngenze mu maaso era njagala musooke mulabe Yoseti Bahabula mutabani wa Kalekezi bwe yabadde nga ayogerako eri babbi banne ekyankwanzi yagambye bino ebintu babikola nga mutegeera yasooka n'agamba nti mumanyi ba MP nti ye bulijjo mbawa obukadde 3 mu obukadde 2 okugula emmotoka ez'obwa MP naye ku luno ngenda bba obukadde 2 kitegeeza economy sente teziriiwo bali mu panic bwe yavuddawo n'agamba ba MP bonna bagenda basalako foreign trips bagenda kuddayo genda bweru buli omu yakubye ne bagate kisoboka tulina okugenda ebweru njala kubuuza ba MP Munnayuganda ali ekannamusabala Munnayuganda ali ekijonje enkuke Munnayuganda ali ettanda Munnayuganda ali egomba yakulondako genda mu Amerika yakulondako genda Bungereza kugenda Dubai oba yakulonda kukwera ku nsonga zezewaka ba MP mulekerawo tusiruwalirako mubalemu abalonda amagezi bakuzala mu Uganda mu kifo ky'okulaakulanya Uganda efukenga ensi z'olagamu muli omukalula maaso g'ente esala kolansi mutusobedde okujonga nawe mugate mwatusala magina n'amadda tosobola kuŋŋamba nti Uganda ebyobugagga byerina na buli kimu kyerina mukiryambuli nsimbi ate mugende mulabe ensi ennungi ensi ze mugenda mu banyinizo bazirwanire bwe mutandise kutambuza mpumumpu muli mu kulyasereza mu wa musolo kyemukola kiki please Uganda nsi erina buli kimu omuzungu bwajja mu Uganda kubibwayo bweyagala toyagala kuvaawo katate gwogenda mu Amerika kwaki temutereza ngalabi zammwe omwalabu bwajja mu Uganda nawuliza empewo eri mutayagala kuvaamu gwe ate ogenda Dubai mwani abaloga gwe kennyini MP mulya nkuzibwa ne mulya buli kimu ne mulwa ne mugende Nairobi okubajjanjaba Uganda amalwaliro bagazimbawo gasengu kuba enjuba ekyuka gwooza ki buli alwala agenda Kenya oba agenda mu Amerika agenda Taka agenda India Uganda ettaka bazimbako amalwaliro gasenguka oba kiki
ba MP mwemuzeeko mwali baddemu ekyokuleka oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa UPC oba oli wa NUP musooke mukufa kasinge ku Uganda ng'ensi buli kimu tukirina naye ensi mugire seetandika okufa ttogolo okuba mwagala nnyo okugenda ebulayi teri kiriyo fe we are struggling to force this struggle so that we can return to our motherland because Uganda is the most beautiful and wonderful world country on the planet Earth yense singo bulungi eina green eina abantu eina natural resources eina buli kimu neno tunuli abasajja mungenda gena mu yuna sipengera genda musula mu hotel sente zogenda spendinga mu America gwe MP ali mu kuwakana mutoyagala gena mbafudde nako sigenda balwako ntandise bwente. Alright, kati video etandise munansonyiwa luli mbadde nkumyemu omuliro kamala n'okunywa kutuzi aya basi tutandise video entuufu njala muntagingire yesoeta basira mutano wakalekeze first family yonna muntagingire abakulu bano njala muntagingire Gerard Sendaula John Kawanga Moses Ali Jacobo Asimwe Pecos Kutesa Kakoza Motale Jeno Guti Jeno Katumba Wamala Captain Francis Babu njala mbatagire ku video eno nchiddamu njala muntagingire Gerard Sendaula ono wa NRM muntagingire John Kawanga onodoza we Masaka Moses Ali Jacob Asimwe Pecos Kutesa Kakoza Mutale Jeno Guti Katumba Amara ne Captain Francis Babu kuba kati ntandise video entuufu ntandise bwente eggwanga eriyitibwa erya United States of America lebayita USA lyagambye mu 7 nti ebintu byokulayira wandibadde obyesonyiwa era biveeko nga nasibu yesamba engalabi ngena kuzo mwezi 12 olw'ensonga ebintu byonna ebyava mu kulonda ffe tetubimanyi kubanga bya kiyaaya ebintu by'okwerayiza okola nsobi kubanga tugenda kuttekako ne natti ng'ojja kuba tolina nawo siza naye olw'okuba nti Museveni emputtu yayonka nnyonke ate ng'akitya nti yandifuuka nga Frederick Chiluba bwe tufaananya amannya eyafugako eggwanga lya Zambia oluvannyuma lw'omukunkula omukono mu kibya bamubuuza obuzaale bwe obuva n'obuddo nga talina wagenda boogerera ekyavaamu omwami ono yavunaanyizibwa emisango gy'okuvuga ensi nga si munnansi so nno n'olw'ensonga eno omumpembe Yosefu Tasula mutano wa Kale bamugambye nti kimenya amateeka okwerayiza era togeza n'okikola olw'okuba nti alina abawumbatuutu banne abamuwagga olw'okuba balina obumundu batamanyi nti emmundu eri abaali bazirinako era nakyo kibalemerera okutuusa kati gye bali gye babaziika ng'ennyindo gye zirembekera mukoka omwami ono emputtu alina nnyingi n'okunyoomanyoma akanyomonyoma akamunyomesa asula mu njuye n'okuba nti bantu banne bamulabudde ebiseera ebisinga aganya okuwulira yennyini kennyini yeteekerateekera mbu agenda kwerayiza ennaku z'omwezi 12 naye nkubuulira ennaku zino engeri gyatunulamu ne gyafaanamu tasalikako musale wadde ajja mu public n'abalimba mbu yasinga okwogera ekituufu kiri nti ono mukulu yasinga okutya ngenze mu maaso ensonga za Hammons bategeezezza nembategeeza eyo diversion mugireke although musango guli mu court ne it's a kind of diversion kuba bagipanze okuteeka stand ku social media musimanya abagwira no it's all about funded and diverting people kuba kigenda maaso kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti embaluwagano gaba gatuuse mujjukira buli information jembo wano baba agifunyeko dda copy mu State House Entebbe kati ntandise bwe the truth and the fact is Muhoozi Kainerugaba the so-called the son of Museveni is wanted by the International Criminal Court by all means on charges of human rights abuse, kidnap and murdering Ugandans. In Chidam, Muhoozi Kainerugaba, the son to Salimu Saleh, including Museveni, is wanted by International Criminal Court for the charges of human rights abuse. Era ewiche wedde yenye jetukubya mbaga ekiwandiiko kibakuntumye kyafuluma era mutaba kitaawe omuto Yosefu Tasula mutano wa Kale kizikira kiwandika akirina ne Muhoozi yennyini kiwandika akirina nga mwetaga ku misango egy'okutulugunya okutta n'okuwomba bannayuganda n'okwenyigira mu bikolwa ebimenya eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Uganda. Ono agenda kuvunaanibwa emisango gye tamanyi bungi ekiwandiiko kibakuntumye essaawa era kigenda muyitako nga bamwetaga ng'omuntu annyonnyole. Wano we nakugambira Muhoozi ne nkugamba ku myaka 47 twali tulabya abanene emirembe engalo okyali mwana muto olina future ne nkugamba ebintu kuba mukulu ku video kuno kwoli
Nenkugamba nti ebintu byokola wesimira bunnya. Ebyambalo byoyambala n'amajolo ge bakuteekako ne lanka zikumenyera bwere n'okkuwaga osigala oli muntu. You still a human being. But praising yourself that you a murderer, you a murderer general who doesn't been giving, who is not advisable. You are making a mistake. Nenkugamba omala biseera. Nakugamba tolifugako Uganda even a single day. Nenkugamba Muhoozi, at your age, stop your nonsense. Stop kidnapping Ugandans. Kubanga ne bono chikola bana Uganda banji nnyo. You can't finish all of us. Nene chikulema okutegeera nenkugamba lekera okutta bana Uganda. The world is watching. We are in the digital era. We are in the digital era system whereby someone can capture video or a photo or a standstill photo na chisindika mu office na wire garden batandika okukola ko file. It's not what is taking place right now. I've been informing you. Stop kidnapping Ugandans. Stop killing them or in a future to hold. But you fail to understand. Kat right now bakutandika ekiwandiiko kibakuntu. You can't lead any Ugandan kubanga ogenda facing charges. Fun enough. All the international criminal court by evidence zikulumika mu maloboozi mu bifaananyi ne video ngo ordering okutta bana Uganda. Safe houses zengendo bagamba no mugenda kutya. Kati Muhoozi olwokuba international criminal court yamutaddeko ekiwandiiko kino kyovula mwalabe diversion nyingi ezettaka ez'abano simanyani nani nga bazitaddeko simanyano yafu zonna bazitadde okubuzaabuza amawulire gano. The fact is ono bamwetaaga ng'omuntu era samanize zaatuusedde wakitawazirina. Kati the problem is Museveni kuno manyi kolina mukazi wo Janet Kembabazi. And this message goes direct to Museveni. Last week, as we were approaching on the weekend, there was a mission of assassinating you, Museveni. Museveni last weekend jitukubi mabega during the weekend bade bagenda kutta. Ani abadde agenda okutta. Mutabani wo Muhoozi yabadde mu lukwe, Janet Kale Kayihura babadde mu lukwe bagenda kutta. Bakole Chadi we era mission yabaddewo. Nchiddamu yose litiba habula otabayisira omutanu wa Kalekezi wiche weda tugenda sula ku nsi. Mission yade bagenda kwettira era nga tennavaawo nakigamba that this is the third time nga nkuinforminga. Your own family is going to assassinate you because now you are oli liability gye bali. Oli kizibu gye bali. 1 tokyalowooza, 2 tokyalina gye batwala, 3 gwe kennyini otya tomanyi gy'oyinza genda. Kati baagala kujja bakole ekya Chad. Ne but unfortunately kyaleese obuzibu kasita ICC yafulumiza criminal summons zino ne kikyuka whereby the Muhoozi gwe bali bafrontings okujja taking over as a military chairman. Bwe yamaze okufuna summons zino zammazemu agamanyi g'ekisajja era sirowooza nti wiiki eno yonna neewedde yawujjiza ku kiwojjero. I don't think so. Era kati omwegwanywa kuleka ayagala kunywa gwa Nairobi Bulu walizigo naagumaleyo. Nkiddamu mission yabadde Museveni wiiki ewedde nga tumaliza ku wiiki wala tosula ku nsi. Janet mukazi wo Salimu Sale Muhoozi kennyini Samu Kuteesa ekintu kino mwakiri ne Kale Kayihura babadde bagenda kujjawo ngera military commission bali bakikoze. Nkimanyi information gye nkuwa wagifunyeko information kubanga samaniza ICC bwe zaleese obuzi Muhoozi ne bagamba katasobola ate kufuuka chairman wa commission egenda okuduumira amagye. Kati ne kiba confusing. That's why kati muli mu confusion. Kati wano wenjagala okulaga. To prove you nti international community ne international criminal court zina evidences zamwe n'obujulizi kati wano wetutandikidde wano wawan. Ku summons ezakuwereddwa yose tibahabula otamani wa Kalekezi ne family y'okutta bana Uganda. International Criminal Court ne some international organizations is investigating ku Uganda ku human rights abuses. Wetwogerela Museveni obanja yategeza bana Uganda ne badde mukimanyi nti Uganda ng'eggwanga lirina torture chambers 432 due copy. Nchiddamu mu report eno eyafulumye egamba nti Uganda ng'eggwanga Museveni ne family ye balina torture chambers 432. Museveni and his first family, they created 4,322 torture chambers countrywide. But funny enough, these people, they have been hiding all these torture chambers countrywide. But most exciting, or the most diverting news is that only in central, that is the Uganda region, there are 1,721 torture chambers. But in Uganda, we call them safe houses. Nchidem.
Museveni okuva reva mu 1996 yajja ne tactics egamba nti n'okubanga mbega n'okubega bannayuganda okubanga mbatuuse bali n'ateekawo ekibinja kya ISO ebegera waweeru wa ggwanga so buli mbega ali mu nsi gye mulimu agababutwa oyo ali ku akaunti ya ISO External Security Organization n'ateekawo CMY ekyo CMY yebega amagye gonna mu Uganda ebega polisi ebega amagye ebega polisi ebega military ebega UPDF ebega prison eyo gye bayita CMY. Then tugenda ku ISO Internal Security Organization eyo yebega bannayuganda bonna mu Uganda wonna yebabega. Mu bano mulimu abantu abategeera n'abatategeera. Kyovula ng'ennaku zino abalalu bangi nnyo njagala bategeeza bannayuganda mwenna w'owangaalira kasita olaba omulalu gw'obadde tomanyi tobuuza oyo mbega. Ebifaananyi twabibawadde mwabitegedde. Buli mbega gw'olaba mu Kampala Wakiso Mukono Ntebe Mitiyana wa bambega beyongedde obungi. Remember some time back I used to inform you that all those mad people you saw on streets, they are not mad people. They're on duty and they are well paid. You might see him as a mad woman or a mad man, but he earns more than what you think, or he earns more than what you earn. Oyo omulala ayinza okubafuna milioni 4 omwezi nga gofune emitwalo 28. Who earns more? Nchiddamu. Abantu bamulaba ku streets mbibuga ebyenjawulo mu balalu mama nnyabo abo bafuna ssente empitirivu nnyo bafuna milioni 5 okudda waggulu. Balina recording gadgets ezirecordinga amaloboozi ezikuba bifaananyi n'ezirecordinga video. Balina ne smartphones abamulaba balalu. So njagala bagamba balalu bonna musanga mu kibuga Kampala Mukono Wakiso n'Emitiyana wonna bonna si balalu bonna bakozi ba government be bakola mu kitongole kya ISO. Muno mwe muli ababoda mwe muli bakola mabaala abakola mu restaurants abavuga taxi buli wamu ISO weeri woyagalya ISO weeri ne ku byalo bakyama ne bamba ISO aba defense bamba ISO kyovala nti buli parish eriko ebyokwerinda egombola liko ebyokwerinda ne ku district kuliko ebyokwerinda kota ne ba RDC bona bakolera ISO kubanga president representatives ndoza mukitegedde bulungi. So ndoza mukitegedde bulungi. Kati eggwanga Uganda Museveni okuva yafuluma ensiko yateeka ebitongole byoketta okumukettera okwenywereza mu buyinza era abadde akimasitalinze bulungi until Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazze n'amu-exposinga. Ezo ennyumba ze mulaba matiribuna eziri mu Wakiso Kampala Ntebe zonna ezisinga obungi wansi underground zina safe houses and torture chambers. Era ng'ezo zonna ezimu zirina baministers bambe ba parliament ba RDC n'abantu ba individual abakola emirimu gya gavumenti ennyumba ezibatokyaringiramu abantu nze ekibaga information nga njibawa. Ne bambe ba parliament ba NRM balina torture chambers ezaabwe ku bwabwe. Kati wetwogera ku biwandiiko byafulumiziddwa International Criminal Court Uganda erimu torture chambers 432 bweddu. Naye mu Buganda mulimu torture chambers 1,721. Imagine. Awo sigenda kulwawo ngeze ku nsonga endala. Tugenza ku kitongole kye tuyita International Human Rights Concern. Bano bo balina buli kintu kyonna ekyetaagisa ku bujulizi obulaga nti akalulu akagwa akomwe ennaku z'omwezi zaali 17 mwezi ogwa January. Ekitongole kino kirina obujulizi obuli mu bifaananyi obutambi maloboozi nga biraga nti omumpembe Yosef Tabasala wa Karekezi ye president wa Uganda bannayuganda balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu balina amaloboozi obutambi obutambula ebifaananyi ebiyimiridde still photos era balina obujulizi oba returning officers ba polling agents n'abantu sekinoomu ababa obujulizi obulaga nti Museveni tebamulondangako era balina obujulizi obulaga nti Museveni yalondebwa mu butuufu. Era bano bawandiikidde Museveni bamugamba okwerayiza okola nsobi olw'ensonga abantu tebakulondangako balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukama waabwe so gwe okola nsobi tulina obujulizi bwonna. Amagezi ge tukuwa okunoonyereza kwaffe kwawedde twetaaga oba nga teweerayiza tugenda kussawo okulonda okuli free and fair nga temuli magye temuli police. Tutekewo okulonda bannayuganda baddembe esalirewo mu mirembe nga temuli mu kuyiwa omusalado okuba omuntu essasi balonde mu kulembeze gwoveeko omule mirembe nga tekuvunaaniddwa musango na gumu. Olw'okuba nti omwami ono alina emputtu
era kigambibwa nti ebintu bino nabiganye nenga obujulizi bwonna ekitongole kino kibiina bakita the International Human Rights Concerned kirina obutambi bwonna okuva ku Electoral Commission ku district ku parish ku level ebifaananyi n'amagye abapoliisi ababaki bonna ba RDC ba MP bonna abali mivuyo gino era kyovola buli bwa MP yenna akabambo ayagala kudda bweru tebakyasobola kufuluma kubanga abasajja babeetooloola dda ngenze maaso ekitongole kino kigenda mu maaso ne kigamba nti bo baliwo obulindaala singa ebintu byonna bigaana okuddawo okuteekawo emirembe kubanga bo bagamba nti balondodde Uganda bukyanga ebeerawo tebalaba nko Uganda ng'efunye emirembe ate nga Uganda erimu abantu abayigirize naye abasinga obungi bagidduseemu nga bakoye obuvuyo n'okutta abantu baabwe bonna n'okubatta kye kibatuta okugenda okuwangalira ku mawanga ag'ebweru so nga ate si kyebandibadde baagala so nno kyo kigamba nti okusinziira ku lipooti gye kiraba n'ebintu ebiyinza okwolekera eggwanga erya Uganda kyandibadde kyadivayizinga ekitongole kyandibadde kyadivayizinga Museveni ne banne balekere bannayuganda nga bwe basalendo balumbaladu Bakyagulanyi Ssentamu bateekewo okulonda oba bazzeewo ebituufu ebyali mu kalulu waako babibale bulungi nnyo abantu bafune emirembe gyabwe nga temulimu kuyiwa musayi kubanga buli muntu ddembe ly'okweyagalira mu nsi nga tattiddwa so nno Museveni ebbaluwa ezo zonna wazifunyeeko era kansubire nti zijja kuba zaakutu wazifunye bulungi nnyo kubanga kopi fenaffe tuba twazifunye dda kati ngenze maaso kati wano wali okulya n'okukomba essowaani era buli aliyo ng'ogamba nti ndi MP ngenda kulayira simanyi ndi chairman wa C5 simanyi Museveni ngenda kulayira wandirayirira mu makaago kenyina wa mu kitanda kyo Wetwogerela katugenze bwe tuti eggwanga lirimu eri America lyawandiikidde ebitongole bino wammanga okubalaga nti bali serious America yawandiika ekitongole kye bayita International Monetary Fund kye tuyita IMF ne wandiikira ekitavu ky'ensi yonna kye bayita World Bank n'ekitegeeza nti nno banoonyereze ku bitavu ebyobugagga byonna eby'abantu bannabyabufuzi abaali bapozeddeko mu ggwanga erya Uganda mu myaka 35 bukyanga Yusuf Tabasa mutano wakalekeza ajja mu ggwanga lya Uganda ofuga nkiddamu eggwanga erya America lyawandiikidde International Monetary Fund IMF ne liwandiikira World Bank ne libategeeza nti bakooye obuvuyo obw'okutta abantu n'okuwamba abantu wepo n'okoona ensimbi z'omuwomusolo nga babba essere bazitwala mu mawanga g'ebweru okugulamu ebizimbe n'okuziteeka ku bitavu bye banezibeera eno kati IMF America agitegeezezza nti temugenda kuwola Museveni wadde 11 bwe kiti neyategeeza na World Bank temugeza ne muwa Museveni wadde 11 bwe kiti era ne bategeeza balondoole ensimbi zonna eziri ku akaunti zabo bonna abooluganda abakola b'emikwano abakwatibwa ku Yusuf Tabasa mutano wakalekezi oba mwana oba muzzukulu era netegeeza ebitongole bino wammanga ebiri mu Europe okunoonyereza ku famire z'abo abantu bonna nga bwe bagamba wiiki ewedde batandika okukolebwako empapula zaabwe zibatika okubazza ku nsewo yaabwe era nga n'ebyo n'ebintu bakoledde mu mawanga ago bigenda kukwatibwa biddizibwe eggwanga erya Uganda ngera bwe kyali kye baakola omugenzi Sissoko Mobutu wa Zabanga eryafuga eggwanga erya Zaire Wetwogerera bw'oba oyagala okuprovinga ekintu kino gwe munnayuganda ng'oli MP ng'owagira Museveni oba oli wa poliisi oba oli munnamagye genda osabe visa ya America oba eya Bungereza ogende mu Europe waliwo ekirala ekijja so IMF bagitegeeza kati neebuuza Matayo Kashaija n'ono munno omubbi ono munyarwanda simanyaani ono Minister of Finance ajja buli lunaku n'asaba supplementary mugende musabe ssente mu IMF musabe ssente mu World Bank mujja tegeera nti ensi yabakooye kati Wetwogerera kirala kikino mwenna abooluganda abakola b'emikwano ababadde bawagira gavumenti y'Omutebbesu Tabasa mutano wakalekezi ne ba officials bammwe mwenna bakimanyi bulungi nnyo nti buli muntu yenna ali related ku muntu eyakola ekikobero ky'okutta n'okuwamba n'okuttulugunya bannayuganda ng'oli mu mawanga g'ebweru ensimbi zo zigenda kukwatibwa ebyobugagga bigenda kukwatibwa n'amayumba gonna ge mwagula mu nsi ezo sinakindi mugenda ttikibwa ku nnyonyi mukomewo mu ggwanga erya Uganda ekyo kyonna kyo mukitegeere bulungi nnyo nti bagenda kikola era temwebuuza kiki kigenda kuddibwako ekyo nga nkimaze ngenze ku nsonga endala kati bannayuganda mwenna mukubiriziddwa mugende ku mutimbagano gwa Twitter mutandike okuteekayo obujulizi bwonna bwe mulina ow'entambi ezitambula oba ebifaananyi ebyava mu kulonda nga ne wiiki eno tennaggwako nkiddamu kwata Twitter account yo postingako obujulizi bwonna obw'obutambi obutambula obwava mu kulonda n'obujulizi bwonna muteeke ku Twitter accounts ezeggwa muziteeke ku International Criminal Court muteeke ku IMF World Bank UN International Human Rights Concerned International Human Rights Commission muziteekeko nga muziforwardinga muwandiikako statements entuufu buli lunaku mu kikole on daily basis
bana abantu baagala obujulizi bwonna bugweyo. So nja kusaba abantu ba Nupu mwenna abakulembeze mwenna abalonda n'abalondebwa please mu uploading videos ku Twitter n'ebifaananyi zonna n'abakulembeze abali mu kwenyigira mu kuwamba n'okutta abantu during the electoral process mubateekeyo ku Twitter. Facebook musooke mu jesonyiwe muleke ffe tukolireko live mwesonyiwe Facebook. Bobanga oli manyi oli politician oyagala change nenga gwotyo kukuba emboko tyo kusiba nga oli mu diaspora oli waka. Kwate kusimu yo genda ogula Twitter account tandiko sindikako videos zonna ava mu kulonda obujulizi nga babba bakuba abantu basiba abantu bawamba ba polling agents ne byabakama byalangirira byonna biteke ku Twitter account on daily basis. Eno which tulinemu ne which ejja mu bikole on daily basis mu biteke nga muteka statement yetufu temutya line gwanga lya mmwe. Mulya bulungi line gwanga lya mmwe nanga zona statements yakoleza ekisiru zona muzitekeyo. Oba kasinje statement yakoleza ekisiru mugitekeyo. Obono simanyi mukyala wa majono simanyani nalwesi byakoza statement muzitekeyo. Buli kimu kiteke ku Twitter kati Facebook mugitulekere fa ko video. Ebisigadde bina mbitwale ku Twitter kati. Twitter yesala buli kimu kubanga Twitter ne Jesus sobola musanga yo musolo to mention. Oba katondo sobola sanga ku Twitter. Ekyo tasobola kusanga muntu ku Facebook. So mukwate ebintu byonna bitwale ku Twitter mbitekeyo tebakutiisa kubanga okuzalibwa kumu n'okufa kumu. Uganda nene nayo kusinga nze ndi kantu bwe kati nnyo ku Uganda. Uganda nene nnyo kusinga gwe ne tulina okulwanya future y'abaana baffe ne bazzukulu bammwe. So kati nze ndi ku Facebook ne ku Twitter kwendi kati mugende ku Twitter tuluwandire ensi yaffe for the first time. Temugireka Robert Kyagulanyi Center era omuntu yenna ali eyongo gasime Robert Kyagulanyi Center mwazaako kigozaako ki. Go aronda gwonyigirizibwa Kyagulanyi asobola okufuna access efune emmere gwasasula omusolo kicho zaako. That's the question. Don't blame Robert Kyagulanyi Center buli kimu akikoze. Obulamu bwa butaddeyo obulamu bwa family butaddeyo business ze bazigala akesa luchanga ko ya mutamivu buli kimu akikoze. Emmotoka zonna ez'obugagga zonna bazitutte bazitaddeyo gwokola woki. Genda ku Twitter teka bujulizi bolina wandika bye wandika bisindike ku mutimbagano mbagambye mugende wafazili mayanja lwakola Twitter broadcasting mugende wa Masaba Fausti n'abantu abakola broadcasting za Twitter abasomesa. So mugende obulungi nnyo babategeeze basomesa ebintu bino byonna guba kugamba okulumba mu mulumbe ne don't abuse just mukole counter attack nga mwajuwinga on issues mujja bawangula. So kati ekyo nga nkimaze ngenze ku kirala. So omuntu yenna ayagala okuprovinga nga obadde okolera NRM oli member parliament oli state operative ngobadde oyina account mu any foreign bank, you can deposit your money on that account, but to prove you right, you can't withdraw any single coin on that account. Nchidam boboli wa NRM oli minister simanyi oli MP simanyi oli simanyi gogenda kwerayiza simanyi ndi mwana wa 7 to prove you can deposit money on your foreign account, but it's very difficult right now to withdraw that money. Or as I speak right now, you can withdraw, but soon or later, within 1 week to come, even to claim your properties is going to be very difficult. So this is to warn you. Mumweremezeko mugenda sule gwanga muntata ebyenfuna whereby economic sanctions zijja. Kati kyensimbi nkibaga buli alina property mu America Bungereza sime mwazigula money yane amye. Kati walo kye tuyite economic sanctions zijja. To prove into Museveni struggle eri for real. Kati wantwagala kusomesa mu kankusomesa mu kyekiddako. 1. The moment you force yourself to swear in, nga bakugambe to swearing in, economic sanctions zijja. What are the economic sanctions? 1. International Monetary Fund ne World Bank bebafuga sente munsi yonna. Singa tebafuga sente singa buli nsi ine ekyuma ky'ekikuba sente. Ne olwokuba nti IMF yefuga sente omuwendo gw'ensimbi ne inflation sente ngeri zitambula munsi yonna. That's why IMF ne World Bank bafuga sente. Wano mwageza kukuba sente z'ebicupuli n'enzikuba ne zifa zaafire wa gundi wasale musajja ziri eyo. Kati bagenda bakola kino. 1. Ekisookera ddala
bwe bagenda batekako economic sanctions kastomala ne weerayiza. 1 teri muntu kobere mpingo ine nyumba mu America nga wajigula ku sente zo zibakwa kwa mpingo wa NRA mu nyumba toddamu kubanja. Sente ze ziriyo toddamu kubanja. Okulinya mu America wa mu nsi yonna kijja kubira kizibu. Ekyokubiri. Ensi zonna ezikolaga na America kubanga America is super power. Zigenda gambibwa okudiringa ne Museveni okikola ku lulwo. Mukimanyi nti America emizayo gyesinga okuzanya. Bagite economic war. Wano mulaba yomba ne China basula badiringa basubulagana ebintu. Bayomba na relation chane gulo basubulagana ebintu. Wano Uganda rwana ne Kenya busomeka soli mufu ne mulwa ne male wichi nga muzimbi amatama ngemba ate utasopo ku kyoto. Kati bayita America omutufu nga kutteko. Teri kya maguzi kigenda kuva Mombasa nga kingira Kenya. Teri kya maguzi kigenda kuva kuyingira Tanzania nga kingira Uganda. One bagenda ku blocking all ports ezingira mu Uganda zingiza bya maguzi. Nti Tanzania jakwate kyasula kukiza bintu byo kuyingira mu Uganda. Togenda bisa Rwanda. Togenda bisa Congo. South Sudan ready wali blocked. Togenda kuyisa kintu South Sudan. Kitegeeza bagenda kutekako economical embargoes nti teri nsegenda kudiringa nawe sente ogenda zijjawa. 1 okutegeeza nti bakutandise diraga kutokotaga kubugumya. Toto yakugambye eki. Amafuta abaguza toto yakugambye eki. Nze ndi wana I'm just watching. Toto yakugambye eki. Toto yakugambye eki. Toto yakugambye nze dealings withdrawings. Kwa bale bagenda okumpa sente nzija mu World Bank na IMF. Bangambye amafuta ga Uganda sente zonna zigavaamu ziri mu kutta bantu. 1 ziri mu kutta bantu. Bawamba bantu. Ekisoka sereza ba individuals corruption alinga corruption. So kati kitegeeza toto yakivude mwana gogenda kuguza amafuta. Na mafuta ge nyiri bagenda kugamba n'endagaano ya Tanzania nammwe bagenda gisazaamu. Ogenda gagozani. Tulina go ekibayita economical embargoes. Zigenda tandika sikwewerayize. Fere tulwana nawo nendo toto yakubuulidde. Toto yakitadde ogenda gagozani. Era mu ba MP abali bekubye emizimbo simanyi Uganda tulina 15% on oil okujonga mwe ba MP mwe. Naddala mu ba MP abade mu parliament ne efuluma. Kyemukoze Uganda enkoko ekikola bazzukulu baayo ne mujja kiwulira mu nsawo yammwe. Kyemukoze Uganda mujja kiwulira mu nsawo yammwe. Mwe muyinza okuloza nti muli bulungi ne mujja kiwulira mu nsawo yammwe. Kati awo nno saagala kulwa ogenda ku nsonga endala. Olwokuba nti mukitegedde konti ne toto yennyini ekivuddemu mugenda kuzzaako kikubanga sanctions ezijja tezigenda kubeera nnungi. Wadde otwogerera essaawa zino mwenna abaagula ennyumba ebongereza wawa yonna properties zammwe zigenda genda worldwide zigenda genda ane visa temugenda kuddamu zifuna n'abaliyo bennyini bagenda batikka. Waliwo bagambira nti dynamics zakyuse economic and political dynamics zakyuse. Museveni abadde ayina betuyita abadde ayina abantu babayita ba lobbyist babadde balina mu nsi nga basasula musimu mpya n'onkadde ba lobbyist roda abasinga obungi batandise okidduka mu lw'ensonga bakina nti kivundu nnyo. Era nga wetwogerera dynamics zonna eziraga ebyobufuzi n'enkyukakyuka nti ne dictatorship egenda kugwa mu Uganda ba lobbyist abasinga obungi bakivuddemu nga n'amawanga gasinga obungi njagala bagamba mu wiki emu nga ne Museveni tannalaya. European Union bangi gena kuyisa ekiwandiiko kyayo ekitegeeza biki bigenda okuddako. America yo yakoze that decision. Bungereza ntegeddeko nti which ejja bagenda tuula bakole okusalawo kwabwe ku nsonga za dictator Yosef Tolson n'akalekezi olw'ensonga nti katta kyaswaza wabula awunya buwunya. Museveni owunya. Jajja owunya naye ate kati wasiridde busitto kyawunya. Walabako ku firimu gye bayita Tears of the Sun omwali omutwakaavu n'omunyiikaavu. Kati ffe ate be wabba ne weerayiza ffe tuli basanyufu nnyo kati gwe oli mutwakaavu famire yo nyiikaavu. Atalaba ku firimu gye bayita Tears of the Sun bagizanyireyo mu Cameroon ku boda ya Cameroon bali Nigeria kwalimu omusajja abaddugavu ng'omutwakaavu omunyiikaavu. Kati Museveni munyiikaavu famire batwakaavu kubanga buli kimu tebakitegeera bwe kibakwatako kyonna kifa kubanga babuyi mulinga bataasoma. Politics is all about ideas. There is no need to kidnap and kill someone. Nobody has a right to kill. The only person who has a right to kill is God. And even courts solve law. But after proving that you are guilty, but someone orders to shoot and kill, as if for you are immortal, you can't be killed, you can't be die. You can't die.
Museveni muunya ne government kyamwe kati zino sanctions zituuse zona zitandu mutanso okutwakala kati goli mutwakavu abano family yonna nyiikaavu ne bano bonna okumanya ate muli banyiikaavu kati nakano kakababuulire njagala mugende ku Twitter account samwe mungendere ku government ya Israeli ku Twitter account ya Benjamin Netanyahu mumugambe nti sabo wekitiwo mukulembeze wa Israeli tukusaba n'obuwombeefu omukyala gwe walonze okubeera nga yagenda okukikira mu ggwanga lya Uganda nga ambassador mubbi mukondo mufere oyo ono muwala gwe bayitaani shatiz muserule mubbi mufere bebamu abalina sereze eggwanga zonna ezisinga obungi mugende ku Twitter mumutereyo history ya shatiz muserule ne kitaawe worldwide bamunoonya ye bali commandings. The reason is nti Museveni katwata nasokozesa abaana baabwe okubateeka nti bagenda otandika okutambuza properties zaabwe upload, so you need to block this with immediate effect. Bakyusizaamu bakimanyi sanctions zigenda bakwata bonna kati balina ka backup ke bakoze kalwa Samu Kutesa yakitandise kati yadidde business zone ziri upload nga talina ngeri gyagenda zimanagingamu n'agamba no kantekeo mutabani wange ono alinga empuku alinga ennyanga zettanda ntekeyo ne muwala wange Shatiz Muserule kati njagala mugende ku Twitter handle ya parliament ya Israeli ne Twitter handle y'omukulembeze wa Israeli Benjamin Netanyahu mutegeeze nti yalonze omuntu omukyamu mumutegeeze nti history wasoma kitaawe yabbe Uganda okuva mu lukwa mu myaka gy'ensanvu up to now nga ne kyeyasembayo okukola ekive ku international scene bali enguzi yakakadde kamu mu America okuyisawo ddiiru nga ono Samu Kutesa akyali chairman wa UN mukibategeeze kati ono omwana olw'okuba nti Samu Kutesa bamuteekako embago babbye eggwanga kati yalese muwala we omubbi abadde babbanga sereze eggwanga n'amufuula Israeli mu appointing abeere ambassador waayo basobole okubanga basobola okumontenga ebibugagga byabwe so mukitegedde eyo mugendeyo Shatiz Muserule mumuteekeko buli kimu ekisoboka mukimuteekeko kubanga bonna babbi teriyo bantu bala basobola okufuuka bambasada olwo ye MP ye board of directors wa company za Kutesa olw'okuba nti ziri abululu kabaleese ono yabagendayo kati mugende mu Oman mugende ku Twitter handle ya government ya Oman mulumbe president ne parliament ye mubategeeze twategeddeko nti mwina omu ku mwana w'omukulu mu government gwe mwawadde okufuuka ambassador wa Oman mu Uganda the same family yababbi abamafia amanya gawe makyamu nnyo mubagambe nti bano abantu balina ekizibu bamaze okubba sereze eggwanga bazitadde upload eggwanga lyavu nnyo kati bagezaako abana babafula ba diplomats so that bafuna free movement kuba diplomat omalaga mukwata naye kati mubategeeza nga obudde bukyali bagenda batekako embago ne sanctions basigale mu Uganda tije bagala nti nfu tugifiiremu ffenna mukitegedde bulungi kati badidde Samu Kutesa yakitandise bateekayo abaana baabwe babafuule ba diplomats bo basigale nga batambula ogenda okumontaninga emmali zaabwe zonna mu nsi yonna bola okuba tebasasobola kutambula kati omwana w'omusota gubeera musota era akasota ne bakava mu kisungu kalumirawo kaba n'obusagwa kati ono Shatiz Muserule ne mwanyina bonna babbi bonna baffere the international mafias embwa ezaalambwa ne bwegisangirana nesigala ezaalambwa tezaalambuzi Shatiz ne mwanya okumuli babbi ne muganda Odrek lwabo atunda ebiwowoolo emitima yebwasimanya ensigo z'abantu bonna babbi muli batemu kati you can't represent those countries nga mulina history era ku references embawati family yababbi muteko Odrek lwabo gwe mwanyina mu Uganda tasobola kufuluma Uganda one atunda human organs ku black market mu nsi yonna nkiddamu references emuwa mugambe Shatiz Muserule babbi ne mwanyina Odrek lwabwo ogwo first son inro naye kennyini yenyigira mivuyo y'okutaba na Uganda nga basalamu ebibumba ebiwowoolo ensigo n'abitunda ku black market eyo profile ejja kuba ewedde abantu bawadde ebintu ebyo era mutegeeza International Human Rights Commission nti Israeli ne Oman bakoze ensobi okuwa abantu bano diplomatic immunity babafuula be bali presenters awe bakikoze mu kyama kubanga bana abantu batemu babbi ngenze maaso okay ngenze maaso kati wano na bagambidde mu ntagingire abantu bano ba elders ba NRM abatandikawo government eno omuli Gerald Sendawula John Kawanga, Moses Ali, Jacob Asimwe, Geno Peko Skotesa, Kakoza Mutale, Geno Guti, ne Katumba Wamala, Wepo ne Captain Francis Babu, eyali omember parliament wa Kampala Central.
ntandise bwenti olunaku lweggulo ku ssaawa 8 ez'akawungeezi abasajja bakulu ababeerako ko mu NRM nga bakagireeta Museveni yabawadde meeting mu State House ne batula ne bateesa ensonga mu bano okumanya gemba nyubinyira mu meeting eri yatandise saa 8 yawedde saa 11 ez'akawungeezi mu meeting yadde mu State House mu nsonga ze bateesezzaako basajja bakulu bana abasinga obungi aba NRM bamugambye mukulu Museveni bwe twali tuli mu nsiko nga tulwana twalina ensonga lwaki tulwana okuleeta eddembe mu Uganda naye ebintu bigenda mu maaso mu Uganda tebiwoomya ddigobe ekifaananyi ky'okize ekibiina ky'ebyobufuzi n'ebyobufuzi mu Uganda bituuza mu myaka giri egyali myaka gy'ensanvu okutuukira ddala okuva mu gy'enkaaga egy'ensanvu n'okutuuka mu gy'ekinana bwe twajjira eggwanga nedijja mu nvuba naye tulaba gye tulaga bwe bamugamba okusinziira ku democracy or dynamics za democracy nga bwe zitambula abantu baba balonze ne basalawo nti ono yalina obbakulembera tubawa obuyinza bwekuba be balonda abakulu bano mwabadde Gerald Sendawula John Kawanga Moses Ali Jacob Asimwe General Pecos Kutesa Kakoza Mutale General Guti Katumba Wamala ne Captain Francis Babu bagambye yose tabasema mtano wa karekezi it is better you sit down with the all opposition figures but Robert Kyagulanyi Ssentamu is the head so that we can make a peaceful transition to dissolve buyinza abantu kubanga basalawo balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ngamanyi nti owempaka akuna mesatu empo emufu emugamba okuna me nagamba sinnakunama neddamu nemufu anagamba sinnakunama bwe mufu ogwokusatu emwambulira ddala akapale nga tekalimu ne balaba ekijjanku nini ate nga batugamba engombe egamba nti enkima gyekoma okuwalampa omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo nkiddamu enkima gyekoma okulinya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo oba obulimawa bwayo Yosef tabasema mtano wakarezi jakomye okubeera n'emputtu jakomye okugwa mbizibwa biyitirivu nti ono takyabuulirirwa nga bwayitibwa lutabayisirwa tibahabulwa ekigambo tibahabulwa oba erinnya tibahabulwa litegeeza nti omumpa emboono tawabulwa kyovula mu nsi yonna yalina ba advisor basukka 150 naye ng'ate yabawabula. That's why we are in the mess right now as we speak. If you ask yourself, how did we reach here? Someone said in 1980 that there was electoral violence which led him to go to the bush to claim the victory on behalf of all Ugandans. He waged a war against Obote's regime until all Ugandans came together and joined the efforts which led to Museveni claim the victory in 1986. But exactly the previous governments, what they used to do, it's exactly what Museveni is doing right now. This symbolizes that Museveni doesn't copy from the past. And he might be the same person who had been mixing all the problems since 1960s up to now. So omwami ono ebintu byakola exactly government ziri ezayitako zibikola. Bana bakulu bamugambye eti ekintu kyokola ekyokuwamba okutta abantu n'okusiba abantu nga tebayinaako misango n'ensimbi ezibbibwa mu government nga tezirinaako accountability n'ensimbi ezeewolebwa nga n'eggwanga lituuse okuba nti lyerisinga okubanjibwa mu nsi yonna nga ne banka tekyasobola kukola kitegeeza eggwanga terinawe liraga. Bamugambye bakulu bano waayo obuyinza obuddize bannyini bo. Meeting eno yatandise ku saa 8 ez'emisana yawedde ku saa 11 olunaku lwa jjo. Meeting olwayabudde. Meeting olwayabuse ku ssaawa 11. Yoseri Tibahabulwa mutabani wa Karekyezi Museveni n'addamu n'akuba amasimu gwe n'ayita meeting endala mu State House mwennyini mwe yayitiddemu Hozi Kanyirugaba, Sabit Muzeeyi n'abantu be bonna abanyampi abaga nti bafuga eggwanga ne batula mu meeting. Meeting eno yatandise ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi yaggwedde ssaawa 5 ez'ekiri amatumbi budde. Ne bakkiriziganya nti meeting abakulu ba NRM gye babaddemu amanya ge mbasomeddeko wammanga nti bano balabika basaaga ne bakyatabanyi. So ne basalawo abantu bano wammanga ababadde bawa Museveni amagezi
baveewo nga tebalina gwe beebuuzizaako kubanga mbwe amagezi ge babawa bossi ge gabaleeta kubanga tebalina gye balaga bo bawangula akalulu. Era mu meeting ene yatandise ku saa 2 neggwa ku ssaawa 5 basazeewo abantu bano so kinnoomu bagibwewo. So this is to inform all NRM elders who attended the meeting with Yosef Tabasura, the son of Karekezi, yesterday in the State House. You advised Museveni to hand over power to citizens of Uganda, which him and his family, they disagreed with your resolution. So after you left at 5 p.m., Museveni called in another meeting with his generals and his first family. So they agreed that all the advice you gave, all the resolutions you gave to Museveni, they are useless. And for them, they are less concerned about your resolutions. So they agreed as the first family and some generals that all the people who attended that meeting must be silenced or killed with immediate effect. So some of the people who attended this meeting, they were Gerard Sendaula, John Kawanga, Moses Ali, Jacob Asimwe, General Pecos Kutesa, Kakoza Motale, General Guti, Katumba Wamala, and Captain Francis Babo. But among the people, you might ask yourself, why is that General Guti was mentioned in this assassination list? The reason as why General Guti is mentioned here is because General Guti last week stated that he can't release all NUP supporters because he get orders from Museveni. That means that man, he exposed Museveni on the international level. That's the reason as to why they've included him on the assassination list, because General Guti exposed Museveni by mention or by saying that for him, he doesn't have any law which allows him to release any no political prisoner. It's Museveni who give him orders either to release them or to stay in prison. So that's why General Guti came to this assassination. Oh, that's why General Guti was indicated on this assassination list. So now, the following people, please take cover whenever you are. These are some of the elder NRM readers or some NRM legendaries, including Gerard Sendaula, Johnny Kawanga, Moses Ali, Jacobo Asimwe, General Pecos Kutesa, Kakoza Motare, General Guti, Katumba Wamala, and Captain Francis Babu, the former MP of Kampala Central. What I know best of Mr. Francis Babu is the man of his own words. Era onateeka okubanga naye y'omu ku bantu abagambye Museveni kimala kintu tukite kanone kyekiyinza okuba kigenda omuggisaawo. So nno mbategeezezza ebyange mbyogera ne mbireka kati bakulu banna NRM basooka mu NRM abawadde Museveni amagezi yabagambye ng'ali ne banyampi banne nti mmwe muveewo temukyalina amagezi ge muwola ensonga nti ye yajja kufiira mu Uganda talina gy'alaga. Kati munnange meeting gye mwabaddemu jjo ebyagivudde mbi ebyo nze mbwa amawulire ne ŋŋenda kati ngenze mu maaso nga nfundikidde bwe. Simon Bakama eyaliko ssente bw'akakiiko ebyokulonda eyagamba nti agenze mu luwummula oluvannyuma lw'okulangira Yosef Tabasira mutano wa Karekezi ng'omukulembeze w'eggwanga omulonde mu bukyamu, bamubuuza results yalangirako Museveni ng'akanula maaso ng'ente erinnya loole nga baginyodde omukira. Omwami ono kyamuwaliriza okusaba liivu nga tajja kubisobola okujja mu kakiiko nga tajja kujja mu high court kuwaayo results z'atalina. Ne bamuwummuza n'agenda ku liivu. Omwami ono bamusuubiza obuwumbi 3 bweddu okukola kye yakola, naye bamuwaako obukadde 3 akyabanja balance abuze. Mabegako na bagamba nti bamuteeka ku lukalala olugenda okuttibwa singa n'abanja nnyo ensimbi ate era ayinza okukozesebwa mu kkooti ez'enjawulo okuwa obujulizi ku ngeri gye yatoobulamu ebyokulonda abantu mu baafiira obungi. Kati muganda wange Simon Bakama nakunnyonnyola ne nkugamba ebintu bye bakuteekamu tobitegeera. Ng'oyogera nnyo Olufalansa gy'obeera nti oli Mufalansa. Wagambanga bonjour naye ng'ekigambo bonjour tokitegeera olangira ebivudde mu kulonda eby'ekisiru kati essaawa yeno okalyadda kaddadda.
envunyo girira mu katiko n'ekulinda mu coffin nga mulio babiri n'eryoka ekunyonyogera naawe n'oseka. Tugenze maaso. Ku kiwandiiko kye ndabyeko n'agange kisoma kiti nti ku bantu abateekeddwako ekiwandiiko kibakuntumye okuva mu International Criminal Court era abateekeddwako sanction, saani bwe bakamanga omuntu weetaagibwa mu kkooti y'ensi yonna okubitebya olw'okulagajjalira olw'okujagajjalira obuvunaanyizibwa bwo n'osoma ebyava mu kulonda ng'Abannayuganda si bye baalonda. Kino kyaviirako Bannayuganda bangi okufiirwa obulamu bwabwe. Kino kyeyolekerawo olunye olunaku lwawandiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze eyeesimbyewo ku kkaadi ya NUP okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Baamuwambira mu maaso go n'akubibwa emiggo era n'akwatibwa ne banne ne bamutwala nga nnabugi mufungize yogayoga mu maka ge nga bamusuddeyo kipayopayo. Ekyobadde okyerabidde obujulizi obusooka walagajjalira obuyinza bwo obukuba mu ssemateeka okondaktinga bulungi n'okuma balonzi n'okuma abagenda okulondebwa n'ebintu byabwe n'okuma Bannayuganda. Omusango ogusooka okufunibwa mu International Criminal Court kwe kuba nti walagajjalira obuyinza bwo oba obuvunaanyizibwa bwo eri okukuuma n'okutegeka okulonda okutuufu. Kino kyoyolekera ku lunaku lwennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yawandiikibwa ng'omukulembeze agenda okuvuganya ku ntebe enkulu y'eggwanga n'awambibwa mu maaso go n'atwalibwa n'akubwa emiggo mizibu n'addizibwa ewuwe nga nnabigi mufungize ng'omusango ogusooka. Omusango ogwokubiri kwe kuleka Bannayuganda ne bakubibwa emiggo ne battibwa amagye ne poliisi awamu ne basibwa nga n'akalulu tekannatuuka kulondebwa. Enamba esuubirizibwa okuba nti Bannayuganda mu prosesi y'akalulu abattibwa n'abawambibwa baasukka mu 1000 nga n'akalulu tekannatandika kulondebwa. Abo nabo gye bali. Ku lunaku lw'okulonda lwennyini Bannayuganda bangi abaakubwa emiggo abagibwako empapula ezaava mu by'okulonda era gwe kennyini n'ovaayo n'ogamba mu statement nti gwe results ze wasoma oba ku lunaku lw'okulonda nti abantu bangi baakubwa emiggo results ne bazibagibwako era n'ebintu ebyaleetebwa ku disitulikiti baabireetanga emu tebikwatagana gwe n'otandika okuwandiikibwa ne bantu bano ku disitulikiti. Omusango gwokubiri. Omusango gwokusatu okufunaanibwa kwe kujja ku mutimbagano okuwandiika ebyava mu kulonda obirangirire naye nga byolangirira gwe kennyini si byolina baakuwanga biwe aba state agents abaakulirwanga omumpembe Muhoozi Kanyerugaba nga basinzira ku ssimu n'ebiwandiiko ebaakuwa okwali n'abaali beefudde nti bakasiru abaali bakutundira ng'osoma results enfu ne bakutundira bulungi nnyo. Kati ku musango okuvunaanibwa ku kulangira ebyava mu kulonda ebikyamu era bakubuuza mu kiwandiiko wano nti mukulu ogamba nti Museveni yawangula okulonda results bw'omala ozirangira nti omukulembeze yawangudde ku website oba ku mutimbagano ogw'ekibanja ekikwasaganya ebyokulonda ku lunaku lw'olangire Museveni yawangudde ebyokulonda bibeera mu bungi nnyo nga biraga ngeri gye baalondamu nakati Wetwogerela tebiriyo okolera ani. Tugenze mu maaso era bagamba n'okutuusa essaawa yali okuva lwalangira Museveni yawangudde ebitongole by'okwerinda nga bikozesebwa gavumenti y'omumpembe gw'omu kubaleetera ekintu kino nti abantu beekalakaasa bangi ne battibwa mu Kampala bwe baakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze ebusoga okuba kampeyini mu Kampala batta abantu abasukka mu 200 batta abantu 288 abattibwa kyokka mmwe gavumenti y'omumpembe yoseragira abantu 52. So no kino kyonna emisango gino bagitadde ku ggwe era ggwe nga ggwe ovunaanibwa fayiro eyiyo yeetongodde bwantogo obwemmuli bweweta. So mukulu weetegeka emisango gyo kubanga guwaviirako abantu bano bonna okufa era kigambibwa ne mu fayiro eno n'abasibe bonna bali mu kkomera guwa baleetera okuba nti wavaako ensonga zino nti singa wakozesa bulungi woofiisi yo teri muntu yandibadde ali mu kkomera era teri Munnayuganda yandibadde afudde kubanga okuyimiriza obuyimiriza candidate ng'etteeka lisoma bw'omuyimiriza ku leero 2 okulonda kusazibwamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuyimiriza ku laale 47 z'ataagenda ku kalulu kyako. Etteeka lisoma kandidate yenna bw'ayimirizibwa ku laale 2 zokka bwe ziti kimala okusazaamu akalulu ako ne katalondebwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimirizibwa ku campaign rallies eziwera 47 plus teyazikuba mu ggwanga lyonna. N'osigala ng'ogenda kulangira ebyava mu kulonda. Sena bakama bwetagibwa International Criminal Court ate kyasobola fuluma Uganda n'ebyobugagga bye wakolerera ebbanga ebiri mu nsi byonna
byandibanga wakolera bwerere. Ero message esemba njala mutagingire yaliko Katikkiro wa Buganda omukulu Jebbi Walusimbi. Ero message njagala mujimonsale mujimumpere. Emabega koko katono nabategeeza nti omumpembe ono Jebbi Walusimbi akukuta ne government y'omumpembe Yosef Ntano wa Karekezi. Bale bantu betwogerako ne bagamba nti abavubuka bawalampa. Nabagambako ebiseera bisinga nti omumpembe ono yali adiringa nnyo ne Kiwanda Subi okumuyingiza mu NRM mu bakolera date work nga nakalute kannaba. Kumbe bali bamusuubiza obwa minister obo wa vice president n'omusimbi omuyitirivu. Tukitegeddeko lunye okuva Jebbi Walusimbi bamugoba mu wadde mu bali bamugobye okuba nti yomu kuba designinga ebizimbe oba engineering oba basaza mu kosewa basaza mu empapula z'okuba nti engineer n'emirimu ne gimugwako n'obwakatikiro bugwako abadde mwavu mponga byo nga talina de 10 ekigulo lindazi ku kkubo kubanga ntegezeddwako nti family y'abamu ku baana babe bamutwala mu ddiiro ez'okugula golodi bamufera ssente ne zimugwerako ddala ne neebuuza engineer yasoma era yaliko Katikkiro tandika otya abana okutwala mu ddiiro za golodi okutuuka okutwalako ebizimbe byo n'ensimbi zonna loba nga tolina okutuuka okuyaggayaga okuzanyisa emizannyo gino. Engineer Jebbi Walusimbi fuma Katikkiro wa Uganda bwe twali nga twolekera campaign nafuna information nti omukulu Kiwanda Subi yakyalako mu makaago. Video najifuna nebifaananyi nabifuna era nabiraga abantu nga mulina olukungano lwali mu makaago nga Kiwanda Subi n'abantu ambali bakutadde mu meeting okukola emivuje bali balina okukola mu kulondooko obazanyira ddiru mu Buganda naye bwe nabyogerako n'obivaamu. Lero aleetera oluusa olw'okuba nti mumpembe Yosef Ntano wa Karekezi anoonya Baganda kiba n'ateeka mu gavumenti ye ekimpatire taliiwo. Bamaze n'ofuna omuntu yakutuusiza wa Yosef Ntano wa Karekezi n'otulyamu olukwe 1 Yosef Ntano wa Karekezi lwakusinkanye wiiki ewedde yakusasulidde amabanja ago gonna gabadde gakubanjibwa ku nsi Uganda tobanjibwa era n'akuwa n'ensimbi enkalu wepo ne bakusuubiza n'ekifo either ekyowa minisita oba ekyowa vice president mu gavumenti eno empya egamba mbu egenda kujja gye simanyi nti eneebeerawo. Era mukulu Walusimbi gwe kennyini weriddemu olukwe kubanga nakulabula mu video ziri nkadde ndowooza oba mugwakumeka sikyajjukira mundoza mwaka guwedde nenkugamba okukutana Museveni naye tujja kumanya information. Era wetwogerera essaawa zino mukama wange Jebbi Walusimbi yaliko Katikkiro wa Buganda nkimanyi bulungi information agifunye amabanja ago gasasuliddwa Museveni gonna gabadde gakubanjibwa ne bakuwa n'ensimbi enkalu wepo n'okusuubiza oba minister oba vice president mu gavumenti ejja naye oyinza okuba ofunye ekifo kyonna mu gavumenti naye nkitegeddeko kirimba kikusasulidde otere weetabe mu diversion ze mugenda okukola naye njala kugamba nti okalyadda kaddadda wandibanga naawe oyolekedde okubanga abantu batandika okubamu ebituli enkola y'emirimu gy'ajja okola mu Buganda n'ebintu ebiringa ng'ebyo. Saagala nnyo kulwako naye tukitegedde nti bakusuubiza ogufa ogunene n'ensimbi buli kimu bakikusasulidde naye nga jjukira nakugamba nga omwaka guli tukyali mu guli wakukutana Kiwanda Subi n'ebifaananyi kisimenti nkyabina kubanga essimu yange mugimayiza enkusa zino tezitera nnyo okutegeka bintu so ebifaananyi biyinza okuba nga nabiruuzinga naye nga nafuna ne video nali njirina ne footage nga mudde nga mune Kiwanda Subi muteesa ekyo kyombadde bakuba nti sirina wentereka bintu bino naye for God's sake ndiddamu n'embifuna. Era kigatto wange wonna bwoli bobanga okyayina information eyo ginsindikire nziremu giposting to prove these people tena information gyensembeza lwanti omusajja ono yatuliddemu olukwe n'amala nasinkana Yosef Ntano wa Karekezi n'amusosolera amabanja gonna n'amuwa n'ensimbi enkalu n'omusuubiza ekifo kyonna mu gavumenti eno gye bagamba egenda kuddako naye simanyi oba yaddi kati. Era kigatto wange bobanga kuoli kuno ng'okyayina information please gimpereze nziremu nja gipostinga ntegeeza abantu kiki enjogeddeko olwaleero. So mukulu webali nnyo balire ddala nga bulijjo mutulyamu olukwe ate ne mulya ne mu nsi yammwe naye kansubire nti zino ziwalidde nizo teziikulye zino ziwalidde kansubire teziikulye kubanga bantu mmwe mutuliddemu ennyo enkwe ku myaka gye wali tokola kintu kyo naye sikunenya kubanga oli muntu oyagala ensimbi. Kandabe enkya oba ku enkya lwakumeka enkya lwakuna ndowooza nja kuwummulamu enkya nyinza okujja ku Friday ngenda kujja ne information ebalaga era njala mu buli muntu yenna owankyukakyuka mumanye nti peegi zammwe zonna ezaggyibwa ku social media yali omukulu SK Mbuga Kabangala eyabangala amatu agamulinganga ebiwaawo bya
satellite z'empooma ayina akabijja k'abavubuka abasoma IT Makerere bwepone bweri wa ggwanga abadde bahakinga pages ne bazitwala kati buli muntu yenna alaba ku Kabangala ng'oyagala change ng'oyagala struggle omusanga mwekyasinga okwagala Kabangala SK Mbuga gwe wakwasibwa task era n'osasula abasajja abakugu ng'ogyeko aba State House bahakaza baaliwo akabinja ko kajjudde abaana abasiraamu bokka abasoma IT bibadde bakola omulimu guno era nga gwo basasula ssente opona okubaliisa emmere Kabangala SK Mbuga ku bantu bano abakola emirimu gino mulimu Mission 2021 bakozesa ekifaananyi kya Bobi Wine mulimu Kakensa Media era n'engeri eyita mu siraamu bye bakola emirimu gino kati ngenda sooka kukola savina buli kimu n'ebifaananyi ngenda bifuna okuba proving nti SK Mbuga Kabangala yabangala amatu gamulinga ng'ebiwaawo bya satellite y'empooma omweyaddugalira ng'entamu efumba kasooli ennamanve mwasinikira obunyo ng'embuzi esabalaavu ye mwami abadde akola emivyo gino nnya ku lwa gavumenti ya NRM olw'ensonga nti omwami ono muferenga ye era tabankona mirimu gye yakoze gya bbeyi giryawo nga nabeerera South Africa yali akakoze ebikolobero bingi nnyo byenzijjukira nabye bagamba temwasaagala bibaddiramu kubanga ono yali mu ddiiru era ezaali zisala abantu aba South Africa obajjamu ebibumba n'ensingo bintu ku black market era nga n'eddwaliro papasire lyali alizimbye nga ligenda kukola mirimu egyo ejja body organs transplant ez'okutunda ku black market but unfortunately webamukwata omuzuganya eddwaliro ndiziziŋŋama era business neefa kati yasigala kufeera ku online era nga nina n'abaana abamu ku online bofeera buli lunaku abaana bakadaama ng'obajjako ensimbi empene enkadde kati ngenda kwambula n'abala ngenda bambula nkiddamu SK Mbuga peegi zaffe eziwera 20 zonna wasasula abaana bo bemmanyi bonna n'ebifaananyi ngenda bifuna soon or later ne muhakinga page ku ssente z'omuwomusolo za state ng'oba protect bonna basiraamu tekuli mu katu tekuli mu protestant abasoma IT era temuddamu kubuuza headquarter ya NUP n'abakulembeze ba NUP temumanya nti TV zammwe zonna eza online omuntu yaziriye amabega mwita SK Mbuga n'akabinja kak'abaana abasoma IT abasiraamu be bahakinga page zino zonna si Kakensa media oli owaffe owa NUP nedda ono Kakensa erinnya Kakensa ne media nga kya Luganda MIDI nga bwe liggwayo media ekigambo media so si Kakensa oli nedda si Kakensa oli saagala munfune bubi si Kakensa oli mukitegedde bulungi so omwami oyo Kabangala SK Mbuga yakoze omulimu gwonna mu struggle okubanga babba page zaffe zonna neno gye nadde nkomezaawo still nadde ngezesa kulaba nti oba eneetera okuvaayo bulungi naye badde tennavaayo yensonga lwaki ebintu bino babikoze kuba nadde mbajagala bategeeza nga mbakwata bulungi nnyo ndyoke mbapininge bulungi nnyo bakozesa Mission 2021 nga kuliko ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Center nga kuliko naka page ke bayita Kakensa Media ke bakozesa okuhakinga page zaffe zonna ze baatwala toga oba kyoto oba lujjuliro oba map media oba ani era ne yakyagula bali baagala gitwala yali SK Mbuga mutegedde bulungi kati mwenna bakadaama abali kuno no mwenna abakyala abaganda bange bannyinaza abali mu Uganda abali ku bucweyo omusajja gobayita SK Mbuga nga kubira essimu n'akusaba ebifaananyi bya nudes akoolako ssente nti mulina business manya alina container kubanga information engirina nali nakwesonyiwa bwembwagwe mufere watandika n'okufera abaana ku line kuno bana ba house gara bali mu diaspora ng'obafere weolako ensimbi n'otazibawa obasaba nuduzi ku online ekyo nakyo nkimanyi ngenda kujja nkwabye ku Friday enkyaka malokola analysis yange yonna era omuntu enale ku media kuno ng'olina information eruma Kabangala mbikulwa bino wammanga okufera okubba okutta abantu mu buli kimu kyonna mukireeteze ngenda mwabya kubanga n'ekifaananyi kino biranga nabifuna olwaleero bulungi nnyo mumundeetere bulungi nnyo mumimpe mu inbox yange so saagala kulwa wano mukama ba 13 mpeera tusinkane ku Friday okujjawo ng'enkyanfunyo breaking news nyinza okude basi fune breaking news nja kuba tusinkana ku Friday in case mbuze ennaku 2 siriiwo mugenda bugenzi ku YouTube information gyembawe banyingi teri na TV esobola gibawa teriyo Uganda teri TV esobola giba wa Uganda
teri nseso olabba information jimba wa kati gwali awo nga bwoba tusimanyi tondabe na ku birigenda ku YouTube channel yange erika amanya Lumbuye Fred subscribe information mubiro nga mugira banze nga mpumudde mu kubanga nange ndi muntu kozesa nyengala byeno mumpulidde bulungi sola kujano ba mbukule kuki information etaliyo mukitegedde so no ba information nga jeri nemba tegeeza kikigendo maso mu Uganda so mukaba ba 13 mpera musule bulungi mwera ba subscribe my YouTube channel brente ka video mbya kwa mufuna notification olwale no kigadde aina information ene kwata ko musajja mbagandi akoisa mission 2021 ye business account media nakakisa media ke ka page ke bakoisa okubba account za fezo nazo teba kuli anti walo yababako ke page yamwe yali kabangala Ekibuga nakabinja kakaba siramu bavuka basoma IT makerere nebuli ogwanga biba kulo mulimo ogwo mukaba bankumire ata 10 mpera mweraba